Sometimes tuba tulina okwadjustinga either oluusi gwalina okwadjustinga n'omanya nti omuntu wange buli otubeera mu bantu abanga neerabidde tugenze for a wedding. Yes. Then it appears like akwerabidde ali mu balala ali eri ali mu mikwano gye n'ogamba bannange neerabidde anzijukira nga tuli mu kuddayo sawa yakuddayo waka. This guy is so that's his personality. Kati kyokola either bw'aba agenda naawe omutambulirako oba you can talk about it. Naye gundi ku luli twagenda and me I prefer it when I sit with you nga it's just me and you we spend time. Kakati n'amanya kubanga oluusi nayinza obutamanya ki ky'oyagala. Kati olaba people who have this melancholic tendency they don't like people. It's not like balina empisa embi naye ebiseera ebisinga tebaagala bantu. Kati era mubeera mwagala genda ku date oyo omuntu tajja kugamba nti tugende ku CJs, tajja kugamba nti tugende mu cinema, tajja kwagala bifo birimu bantu. Instead ajja kugamba let's go for a picnic. Because kyekimukolera ayagala secluded places. Ali romantic amayina picnic. Nani manya basawo tebali romantic. Manya bamwina obudde. Wagambye ekintu kya cuddling ngamba mama wulira. I love cuddling. Kanze kankuwulire. Me I love cuddling. Tuteekako movie when we cuddle. Kale ekitegeeza omuntu abeera mu menopause. Nze wembanga tugenda for my options for a date. Ebiseera ebisinga I will not tell you nti we go out. Instead I will want indoor. Bwaba nga ayagala cuddling omuntu abeera mu menopause. Babeera n'ebbugumu heat rashes. Ate kati awo cuddling will be better kubanga talina ngoye. Kati banandika okukambagirako ng'owulira. Bannaye. Banafu abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Ssenjobe nakuguka mu butonde kujjanjabisa mmere, middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja gadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits, mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirao masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo, tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Ssenjobe. Waikiki mwana yakuta obubiina bwaffe oyo gwolaba. Bannange, how are you guys doing? Anyway, ateekeyo akaye kalungi okusinga akakeso. Welcome to Love Life. Omanyi munange Dr. Baba walibira ne bonvuma sibiwulira ne bonjerega. Wayangambidde I'm smart. Yes. Ate no mwa blendings. Black and white. Wow, mwategedde. Alwashe mwambuusiza. Couples goals? Yeah. Ani akugambye oli couple ne doctor. In my mind we are a couple. What is your issue? Ne kakando kazikidde lwako kakimanyi nti n'olimba. Munange nedda kalimba bambi kasaaga. So bannange Love Life tukomezaawo Dr. Kenneth. Doctor, you're so smart. Thank you. But them one And I'm also so it's my smart. first time. No, And also you're not me. smart, you're not smart. Been for you were used to you guys. Doctor today is putting, do you know the casual beat? So you can sit down and he has good legs. So you are doctor. Wagalabye edda. Nagala you guys. Okay. No, but you're casual smart. Thank you. And you smell good. Thank you. How have you been? I've been fine. Okay. I've been good. Just omutima gwali gwamenyekaawo ku lwokusatu. Asono bangi. Naye baatukuba.
Batukuba omupiira bannaye. Ate munaye ne batujerega leero wannaye waliyo nekikasiku balale kasuku yatumanyira yasinga n'okunuma akasuku lwakuba bambi yakisuusa kisuusa twabimanyiira Bambi ne bakola all kinds of memes ekisa nekinkwata. Now do we have another opportunity? Mind the Sibida Banepagira as no, you're kidding me. No. So to have them. Batugambye season eno kyetugenda okuwanika kyokka gye emikono gyaffe. Naye omanyika tugenda kuwagira tiimu ki? Tujasigala ku Arsenal. Nenda anti kati bananti kati zinabeera mu final. Mwe mubeera mu Man U zisujja kigira. Man U eri mu final naye eyo tulina ogenda tugiwalana. Naye tulina gyo. Kati ne yatukubye nayo gyeri. Eyatukubye tetugiwagira. PSG munnaye tujja mala gawagira. Katuwagira eriwa. Tiimu yonna yonna kasiteeta aba Man U. Nabe kola olunaku twali ku tiimu yonna yonna asilonga asi Arsenal. So you're also waiting for that day. Ne PSG, sigimanyi. Yes, bine biwari. Bine tuleke. Yesonyiwe. Emusawo naye angambye byesonyiwe. Bannange. Wanji. Love languages. Kati. What is your love language? Katugende bina. Love language. Ne love language sibimanyi. I know. Nkola ku radio 4. Nena ba radio 4 bamanyi love language natuleke. Love language ebeera etya? Eyo mu kisenge. Tufudde ba. Kakati love language. Tegereza. Engeri gye expressingamu omukwano eri omuntu gw'oyagala. Then engeri gy'oyagala bakwagalemu. Kati like mine money yesooka bakimanyi everyone knows money somehow is in the mix. Kati money ebeera ya mukaaga. Kale nze wange yesooka doctor wa anti mu science tumanyi 5 la money eringa wano y'ey'omukaaga akagalo kandasi waliwo buno obugalo buno obugira obwo obulala obwo mukaaga. But touch, am I right? Touch, I also love touch. Yes, there is physical touch. Yes. Physical touch. Words of affirmation. Yeah, that one. Then you say you love me. Since gamba mbuno mbuzemba ndaba olina gamba. Ndo bulikana kumbadde mbikolo bade tobiraba. Ane danjagala I love you. Bino chimanyi sigamba continue I love you. Aha. Kitegeeza kati gwe chimanyi mu mutima nze sikwagala. Kubanga sigamba ngako. Kati oli alina okungamba. I love you. Ne waba akola ebintu byonna naye kasita wabanga takyogedde era ndooza akikolanga mu mukwano oba charity. Ebintu byonna ebikuwaana ebintu ebikugjayo self esteem yo olinga kasita omuwaanako that is it. Ne bw'oba tolina kyokoze. Ne bano like when we make love nagamba it was sweet. Like you want that reassurance. So abantu banabagala words of affirmation. They love that reassurance. Ayagala buli lunaku checking ko mugambe kimanyi oli kalungi nnyo kana good. I love your eyes. You notice the eyes? No, he was just giving us an example. My example. No, he was just giving us an example. These things don't What's my guy in a PSG ayagala words of affirmation. Yes. Naye said ebisinga naawe that's the way you express love. Love, yes. Nti naawe kennyini omuntu omuwaana nnyo obeera nga you love naye nga biri genuine waliwo eyampaana mbu nina enjala ennungi ate nga nkwana nanyiiza nera ne mukyawa lwakwambu manyi bumpi ate bamulabikira bulungi alimba njagala obeere ng'oli genuine si byakuŋŋamba bugambi ng'olina kyoyagala kimanyi kino singa yakigamba emirundi ng'esatu wali bambi bumpi mbulina buluma bulabe olabayo ate nga ndi bwemukolera nga bakone mu mawulire anti ye bwemukolera okwalanga bumpi ekisinziiro wala gwena munaye ng'atunya a cousin of mine
wenasobola kumala kati Dodo gwe tewandi qualifyings nina kubanga esinziro nga kinene. ekisinziro nga kinene nedda ekinziro osanga kirina ne nails. signifying I think naye kati nga gwe bwekye bayogera ku Facebook sikiwanti gwe wandibadde mbwe ekigere oqualifying ekigere kya Dodo kisobola ekigere qualifying. kyange kyokka nga ekyabira kyekiri waasi waba look at my thing I have a nice thing in my nice leg. but Kati ekigere affirmation yoyo then the second so one tulina words of affirmation kakati waliwo acts of service Even that kati for example nga oyagala nnyo munno okumukolera obuntuntu n'ogenda oba n'omufumbirako oba noba like doing small things for someone small favors katugambe bina nobeera n'ogamba banange enjala ennuma nengenda nenkuleetera emmere nenkikuleetera oba ng'oli mulwadde nenzija nenkulabirira. So zezo acts of service tezibeeramu birthday gifts biki kati gifts ndala acts of gifts is also a language in itself. I think ne money eyingirirawo mu gifts. exactly. Kati gifts nga oli ye bina nabadde nolina bakana akantu nenkulowoozaako nenkakufunira oli awo they've got for you something, so for them they just keep sending you gifts. That's how they express their love. Ayinza okutagamba nti I love you naye nga mu mwezi ebirabo byakuweereza byakuwa bingi. Waliwo omusajja acts of service Acts of service, acts ebikolwa, then gifts nayo ndala gifts ebirabo nga asinga the first thing that comes to mind birabo. waliwo olinga omusajja akugamba nze I don't have words but I'm good at gifting. So notegera that's how he expresses That's how they himself. express. Nomanya nti oh he loves me tajja kugamba I love you but well ebirabo buli the kaseera thought buli kaseera buli kaseera. yeah. Yes, kati acts of service for it it's different. Yo ebikolwa for example kati gwe oyinza okubeera n'omwami wo n'obeera nga maybe ogende wuwe n'omutererezaako ku those are acts oba n'omuyambako n'omukolako ku shopping oba n'omanya nti ate era nnyo obeera bize ku weekend so tajja funa budde maybe kugenda kukola kino n'okimukolera so okola ebintu physical acts and that's how you're doing them because omuntu omulowoozezaako omanyi kigenda muyamba. making love is also act of service. mungambe ne mumukolerako universal tugamba acts of service okay. Tugambye gifts netwogera ku words of affirmation, gifts eri mu sente acts of service kakati no gifts sente eri mu gifts ne bana batuwa fuel biki airtime money gifts ate esembayo is quality time. Quality time nti nze kasitojja ne tubeera ffenna ne twogera that is enough. Bwembanga I can spend my entire day with you that's enough. Neoba tolina kyompadde birthday yange nontwala out ne tubeera just me and you ffenna ne tumala that time together that is netubeera mu motoka. Many times wesanga nga abantu abaagala quality time baagala also physical touch oba words of affirmation. Because mubeera with that time together. That's why she was telling us mbuno ayagala omuntu avuge nga eno bwamukutteko ayagala physical touch ne ka time ako keba spendinga. Laba enguudo z'ennaku zino laba boda bayingira buyingizi mu nguudo kati olwo omusajja wanaaviirayo omukono. Bw'obeera nga oli mu kuvuga bw'otate ng'okutte n'okisa n'omusajja ayinza tekisoboka sobeera soba. So kati okitegeereza by the quality time, touch and also words of affirmation. Those and usually omuntu abeerawo ne 1 or 2 quality time nga yabbanga ki nga you're just there. It can be the whole day. It depends on how you connect. Katola bina the easiest way you can find out. Making love. Of course kati ekyo kyo kibeeramu mu buli wamu kibeeramu. I'm learning. Bina bano aba physical touch ebiseera ebisinga bye batera okubeera honi kubanga buli kaseera bayagala bwokwata wano n'agamba sooka okwateko wano n'okwatako wano n'asembera waati Mubeera
nga next thing you know nga boom. So okay, there is that. Okay, it's all round. Kale. Naye the easiest way you can tell kati gwe think about someone gw'ogamba nti olwo omuntu nali mwagala oba mwagala n'olaba kati bagamba what makes you frustrated. What makes you frustrated? Wala nti abantu babeera bacomplaining oli agamba ono abeerawo this guy never calls me, never replies text message. kitegeeza oyagala nnyo words of affirmation. Kati bino byonna by'okoze biyinza okuba nga they are not so obvious to her. Ye ekimuluma tomukubira ssimu. Communication is very imperative. Kati oyo aba ayagala nnyo words of affirmation. Oba olina ogamba nti bw'obeera busy buli kaseera you never have time for me. Ngamba tugendeko out fine tuganye osasula kino oteekayo kino buli byonna bikola naye nze njagala I want to spend time with you. Omanya oyagala quality time. Kati birebera abeera byagala oba nabyo abeera byagala. Aba byagala naye nga kino kiri kyekisinga okumuwoomera. Yes. So the easiest way of telling is ki ekisinga frustrating omuntu mu mukwano mu relationship oli kikyasinga complainingako. Nagamba naye maama tetuganye sente teziriiwe naye yadde n'akalabo ku Valentine tompa. SMS. Gifts awo tonnakwatawo. Wamma kati nga ne bw'oweereza message tabitegeera. Yayagala kirabo. Ekirabo tolina kyonkola birthday yange eri mu kujja and all you did was to just take me out. Fine, you took me out and spent so much on the party, but you didn't give me a gift. Niwe kali badde ka sweet nga ka 10 wali kampadde. Like there is something that really annoys me is to forget about to where to gwawa. No forgetting a birthday and no forgetting my anniversary. Our anniversary, the day we started dating. Mbeera ngwawa. Kati awo. Oyinza okubeera ng'ogwamu. It could be part of quality time, spending quality time with someone. Kubanga forgetting your anniversary, what would you want on your anniversary? Most likely spending time together. Or what would you like on your anniversary? Maybe doing things for you, acts of service. So tutunuulira oli kyolaba ekiraakinga mu mukwano gwo ng'omanya that might be your love language. Oba what is the easiest way you're going to express love for someone? Maybe it's Valentine's Day. What's that one thing you're going to do apart from giving someone a flower? Noga nti nja mukubirako ku simu first thing in the morning. Oba olina agamba nti me Valentine's Day I want to go out with my person tubeere ffenna. Oba olina agamba nti waliwo akateeteeyi ke nalabe kalungi nnyo njagala kamufunira. So the first thing you think about, that is your love language, how you express love to someone and how you want love to be expressed to you. Kati mu mukwano kiba important nnyo okumanya omuntu wo what their love language is. Bino oyinza okubeera nonga bino yatugamba ayagala words of affirmation. Kati n'ogwa ku nze ayagala quality, nze ayagala touch. Kati nga buli ddakiika emu nze mba njagala kukwatirira nkwateko nga bwe mba sikuteeko mpulira bambi I'm really not enjoying the time. Kati gwe nogamba ekisajja banaye kibeera kinkwatirira buli ddakiika tubeera mu public kiba kyagala kunkwatirira ayagala munkwatirire. Kati nowesanga nga the other one, that's where they feel secure. It's not that they want to. Abeere mu kifuba kyo nga There's not that them bayagala abantu bamanye nti noba. Ayinza okuba nga ye tafana ku bantu bali. Ye abala nti buli kaddakiika kendi naawe njagala nkukwateko. Kubanga bwe naaba nga nzizeeyo eka, that's what I will remember. Nja kujjukira nti bambi yankutteko wano ne mpulira bulungi nnyo. And yet for you, you want the person to tell you I love you. I love you. Guy banaye tangamba akako nti anjagala. We've been dating for 6 months. He has never told me he loves me. Nga yakugamba nga mulundi gumu oguddako n'alwo. Oba n'obeerawo nga bambi oyambadde akagoyeko kalungi nnyo oyagala ngamba smart. You see? Kyanyiza. Words of affirmation. Zigira kati nosanga musajja wetu nga ye ebyo tabimanyi. Ngale nayambalidde kubo. Bera nyambalidde ye. Oba yambalidde. You're kidding. Bwe mba ngenda out mera muwesa kitiibwa. So that when we move. Kati oba oyagala agambe ko nti bambi you're smart. Yeah, I'm smart. Naye abalala okungamba I'm smart ye nga tangamba. Ye nga takimanyi. Kati I think I spent my command 300,000. Kukateeteeyi. Atagamba nako nti banaye. Kyokka nga yakugulidde ogulabo oba oli wadde ekisumuluzo ky'emmotoka. Naye nga it has not really mattered so much to you in the moment. Kati these languages also can change depending on the different things bye tuyitamu. For example, obanga oli stressed,
you may not want so much gifts, but you want someone to be with you, spend some time with you. You want someone to talk to. But I think people should also love language communicate. also keeps on changing. Okusinziira ku mood gye tuyitamu. Waliwo w'obeera nga really what you need is a gift. But no, it's my birthday. I know. Ojja kuŋŋamba I love you emirundi 10 naye neetaaga nnyo ku kirabo. Gift gyetaaga. So kiba kirungi ne tubalansingamukko. But it's very, very important okunotisinga the top two. Yes. The top two ways your partner wants love to be expressed. Kubanga awo wajja okuwulira nti they are loved. Ate naye n'ategeera what works for you. Oluusi what works for you might not work for them. Waliwo omwana gwe nali mmanyi bannaayi ngaye buli lw'omukwatako aba alowooza nti for you all the time you're horny. I'm expressing myself. Gw'oyagala Yes. you want to cuddle all the time. Yes. Yabeera buli dakiika nga but we've been cuddling for 5 minutes already. Nga for you that's what you want. So it's important to know what does my person want. Mugamba kale kan compromising emuko. True. Sake. Good to compromise. So no balancing. Naye kati wano wanabeerabira birthday ne anniversary zaabo. Tukoze tutya mukinjendinga wambu you're too busy. Wompozi kiyinza otutwala ku another part of our discussion. Waliwo kye tuyita temperaments. Okay. Temperaments tuba tutunuulira the natural character ey'omuntu. Yes. Nga tuvudde ku bintu bye tuyiga bye tumanyi, but there is that natural character. Kati temperaments bazaawulamu ebitundu bina. Bina tuvuddeyo ku love languages. Kati tukyusizza tuli ku temperaments. Okay, those ki mu Luganda. Nikola ku radio 4. Mu Luganda tugambe enneeyisa. Enneeyisa naye tetwogera ku mize gy'abantu naye tugamba enneeyisa y'omuntu eringa personality y'omuntu, ekikula ky'omuntu. Yes, ekikula ky'omuntu. Kati temperaments batugamba ziri nnya. And abantu abasinga obungi you fall in one category oba ne weesanga nga you overlapping between two categories. Kati waliwo category esooka gye tuyita melancholic. Kati melancholic, these are people who are too sensitive. Abantu be bayita ba introverts. They are usually quiet. Tebogerayogera nnyo. They are not so much of people. Tatrustinga mangu. Yeekengera buli muntu. Kiba kizibu nnyo gamba nti kati I've opened up to Bina, she's my friend. Bina kati ngenda mwesiga, ate bwakwesiga yeesiga omuntu ogwo ate baagala nnyo. And they are usually very sentimental, very emotional people. Ayinza obutayogera bintu bingi nnyo naye ajja kukolera buli kintu akulage nti akwagala. Yoyo golaba, they will move a mountain for you. Ajja kukola buli kintu, but they might not speak. But they are very loyal people. Beolaba omukyala bamuvuma naye tavaawo, bamwendako naye tavaawo. Baleeta obwana tavaawo. Omusajja ajja kujja amusabe ssente, akitegeere nti ssente omusajja agenda kuziwestinga naye ajja kuzimuwa. They are loyal people. Those are melancholics. They love so much naye bannaaye bw'omukutula omutima ayinza okumala emyaka nga 10 nga tannasonyiwa. They don't forgive. No. And sometimes it affects the way they relate with others. Nawesanga ng'omuwala oba omusajja yafuna experience ng'alina emyaka 15, alina emyaka kati 3 naye nga experience eri alina obukyayi ku mutima, so kimubeerera kizibu nnyo kati to open up and trust another person. Those are introverts oba melancholic people. Then waliwo be tuyita ba choleric. Kati choleric, those are usually omuluzungu bakozesa ekigambo go getter, oluusi bakozesa task oriented. They are very aggressive. They focus more on work, tasks, money, business. So kati bw'oba olaba alina omukyala naye bye batera okwerabira birthday, ekiri ku bwongo is money, sente. Tulina okukola sente, like tasks. I need to accomplish these tasks. They prioritize tasks beyond people. Kati ye tojja mugamba nti banaye tugende tukyalira omwana viddi
ne kakati enkya nina presentation kakati ate leero tugenda tukyalira omwana. These emotional things alabanga ebimalira obudde Valentines biki what is that? That is the wastage of time. Ebo naye nga bw'omusanga of course ajja kubanga akwagala naye ayinza obutabeerawo nti kangende bina kana akateeteeka ayinza omunyumira naye ajja kuwa ssente. Bwe wabeera tulina okusisinkana ngo bakujjukiza nti bannange kiri golo ya mutungo. Onoomugamba nti no birthday ajja kusindikira emitwalo 2 genda ofuneko kyokola funa ekirabo weegulire. Yes, so most of the times for them they don't know how to express love, but they are very aggressive and sometimes they are very controlling. What? Yes, those cholerics, they are very controlling people. They want to take the lead. They want to take the lead all the time. So bebo bosanga mu relationship mwogedde ku kirala akoze birala. Always nogamba naye ono omusajja tampuliriza, he doesn't really consider me. Naye nga like kyekikula kye. They don't have time to ask for your opinion. Ye ajja kukola kyamanyi akulowooleza. Ne wabanga byalowooza si birungi. Oluusi bibanga tebigenda kukukolera. Oluusi awo nyinza okwekyanga nga buli ssaawa. Bwe neekyanga. Kati weekyanga ng'agamba mukazi gwe tomatira kiki essikuwa. Beba abagamba kiki essikuwa tosiima. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Wansaba kino like that's love already. No, it's not. Then waliwo ba sanguine, like she is a sanguine. You can tell. Yep. Sanguines are party people. They are by a vibe. They're very talkative. They're very friendly. They are chatty, and they are very expressive. They like to exaggerate things. Ku birthday yo nagula ebimuli bya mirundi 5. Oba otuuka ku mulyango n'osangawo kino. Oba otuuka mu kisenge n'osangawo ekirala. Ne buno bateekako n'obupapula. They are very expressive. Never following. By the way, very expressive, very convincing, by a vibe. They love to talk. Many times they're very spontaneous. Mubeera ne program, muganye ku ssaawa 8 tugenda ku meeting akumusanga mu kitundu afuna program endala. Akyusa mangu kati that's where sometimes abantu they are very poor timekeepers. Sanguine. Very poor timekeepers. Ebiseera ebisinga because they are so spontaneous, they're not so good with time. I know. And then they tend to make empty promises ebiseera ebisinga because they talk a lot. Ajja kusuubiza ebintu bingi nnyo. Sometimes they fail to deliver. Or they forget. Kati guyinza ogamba nti ono gayi mulimba naye nga bambi si mulimba. Guyinza ogamba nti he's not thoughtful. Kumbe because of their character, they are timekeeper. They're not good at time. They're not good at paying attention to details. Bapakuka, like bachamuka mangu, ate bachuka mangu. Muyinza okuba mwateesa nti tugenda kukola wetuti wedding tukikole wetuti. 2 weeks to the day, najanga akyusiza, I want a different service provider. I think this is better. Yes. So Sanguines, are they the same as these people that love bomb you? Yes. That's the they same, love bomb a They lot. love Yeah. bomb, and then next thing you know, Nazikira. That's also another thing. every day. Sanguine I people, love you, they but get I bored say, easily. okay. They get bored easily. Nti ayinza okuleetera speed. Every day. Naddala wano nga mutandika ajja kubeera the perfect. Takuwa time ku breathinga. Then n'asooka azikira omulundi gumu. No. Kati bimwagendanga ku beach kati nga tebikyamukolera. Musajja Omusajja bannaye abadde ki? Kati this guy just wanted Kyogera nkola nti. Nga all you wanted was sex. No. And like that's what you'll be thinking. All you wanted was sex. Kati. Naye ng'ali yandowoozaako. And for him now he's bored. He's thinking about something else altogether. Kyaleka tebabeera mu relationships abo. Many times they tend to break up easily. And many of them are single fathers, single mothers. I know mwana noli, like that. Tebatera ku. Then we have the phlegmatic. Phlegmatic people, these are peaceful,
calm, they pay attention to details, they don't like to hurt others. They put others' feelings before their own. Bebani? Phlegmatic. Okay. Nti ajja sacrificing for your sake. And then they most times they don't like to confront you. Ayinza okumanya nti you're cheating, naye tajja kwogera. Asirika. Atya. Okay, because of Oba the peaceful. ojja munyigiriza naye nga talina kali akeerwanako. So most times bewe bagumira bingi and they tend to be like a sponge. They can absorb. They can take the fall for anyone. No. Nti ne bw'omu exploitinga ajja kubeerayo. They love to make peace. Ajja kutya ate bwe nnaamugambako n'anyiiga. Bannange bwana ajja kuyomba ate nze bannaye saagala it's better nze kale kangume. Oba like you've gone out as friends and everyone is ordering. Ayinza okuba talinaamu ssente naye atya n'abagamba ntya nti bannange sirinaamu. Nange kama nja kwewola nteekewo. Like they would rather do anything else other than confronting people or destabilizing the equilibrium. So they can be good bw'abanga alina omuntu omulungi. Kubanga they will give you love and they will be loyal to you. Naye bw'abeera n'omuntu omubi, those are the people they take advantage of. Akazi kattu oba kasajja kattu. Buli kimu ajja kikukolera nga bw'okyagala. Ayagala mirembe, tayagala nkaayana. Kati tuba tulina okufusinga these personalities. Ekisooka kya bena gwe ng'omuntu olina okwetegeera. N'omanya nti kati nze Dodo, maybe I am sanguine. These are the positives. These might be some of the negatives. Akati omuntu wo n'omanya how to compromise no balancing. N'omanya nti for you might be a phlegmatic person. One, toyagala nnyo bintu bireekaana. You love to sit back and or you might be cutting across different. I think I'm cutting across. Mulimu ebimu nga Ngovuga omuntu ku speed. Sikulimbala kwa mulimu ebimu nga sisirika ndi mu kiga. Ekikosa nkijjayo n'enkyogera. Kati olaba bwe tubeera mu relationships, one of the challenges ze tufuna, the way we communicate with one another, naddala nga tufunye conflicts. How do you communicate about a conflict? How do you solve a problem? Wanga waliwo ekintu ekitakusanyusiza oli kyakola. How do you approach them? So it depends on that. So our personalities, knowing your personality, goyinza okumanya nti nze I'm not so good at confronting, but instead osobola okuyita mu mulala. Bano bwe tugambe ba phlegmatic ebiseera ebisinga bayita nnyo mu balala bwe boosanga nga ye buli kintu kye akinyumiza. Toyagala bizibu okubinyumiza balala naye ye they find it easier okunyumiza ekizibu omulala. Kati bina anyiiza nenyumizaako Dodo. Kati ate bina ye ayinza okuntwala obubi n'agamba nina olugambo. Naye nga nze for me bina ntya okumugamba nti bina kino wakikoze kinyiizizza. Naye bwe nnaanyumiza Dodo nja kuweweera. Ajja kumpa advice and I will feel better. Fene tugamba olina olugambo. Kunoga kino kintu olugambo bannange. So it's important okwetegeera n'okutegeera omuntu. First of all, the love language gy'ayogera. Secondly, ne personality ye. Kati awo ne tumanya how do we fuse that. So that's why it's very important, I think, during the talking stage before you even do anything. Yes, by the way. Learn someone and like ask some questions and see, can I really handle such? That's right. Will I? Because me, if someone tells me that, because I love communication, if someone tells me that I have a weakness for communication, now it's a turn off already. Omanya nti kati ono. So like I start. Ate ebizibu bino ebiseera ebisinga tubiraba in the beginning. These red flags tuziraba ng'otandika n'omuntu n'omanya this guy is a very poor timekeeper. Ali disorganized. Nosanga omuntu ng'ali disorganized. Nolowooza ajja kyuka. Nolowooza ajja kyuka. Naye nga toli Katonda. N'otuuka eri n'ogetinga disappointed. Kumbe yakugamba from day one wabeera bano biraba. Kutegeera.
ntegeera because banatebe bayita simanya ba avoidant biki abo kati the avoidant people no phlegmatic they are very they tend to either retreat emotions ebimunyiza oba ebimunyiga tamala gabyogera they'll either pretend like everything is fine. Yes. Oba they'll keep it in oba beerayo n'omuntu omu. So most times abantu abalina the melancholic trait ne phlegmatic trait be batera okubeera abo the typical introvert. Ye oyinza obutamanya oba anyiize oba batanyiize naye obusungu bannaye tamala gabuta wamunyiiza mu 2021 naye akyakuteresa na guno gwaka ebabina there is also another thing whereby muyinza okuba nga muli awo gwe olaba you're happy naye nga ye tali happy n'agamba nti all along haven't you been noticing that I'm not happy, something is not right. But we've been happy, we've been going out, we've been having fun buli kintu kati awo it might be your personality oba this issue of the love languages still. Nti kati ye bw'abanga afunye ekizibu kyayagala in that moment ekigenda omuyamba is you talking to them. Naye nga gwe for you what you're doing instead is giving her money. Omwa sente ozimuwadde yes asanyuse but ekizibu kye tokikozeeko. Tulinga abali mu ssomero nga kati omuntu obeera olina omuyiga naye otandika by naawe kenyini okweyiga. So that when they ask you, that's why I even feel bad when another red flag for me, I ask you what's your love language or what make, like I want to know what makes you happy, what are you Ogamba nze ebyo sibiriiko. Actually, so you think I pay attention? Suppose what you know weakness, what is no one is perfect. What is your weakness? Yes. Tell me something. What is your deal breaker? Why I don't have a deal breaker. I don't have a deal breaker. No, me I can't tell. Nombuuza ki ekikunyiiza. Nagamba I'm always happy. Wanombuuza kikyoyagala. What do you want me to do for you today? Exactly. Ensi agiraba bulabi. Deal breaker. Era siriwaki ebisinga abanga bayagala kubikkirira tayagala omulabe bubi. Naye lwaki gwe tonneezuulira mu dating? Nakuzuula ntya nga tombuulira. Nedda nti bwe tuba tudatinga otandika okungi kati abantu tebakyayagala kudatinga musawo. Badatinga mu nnaku bbiri. Akambuuza ekibuuzo. Dating, what happens during dating? What do you do? We are conversing, we are talking about. We go out, we meet, we talk. Meet, yes. But you don't start asking me questions like as if I'm in an examination room. They have to ask, unless for you don't want to ask, by the way. I mean, I love asking in the Why talking. do you ask me? Why don't you study? Like, no. Kati, waliwo abantu abamu abali patient, kaya ajja ku observing, they are observant. Yeah. But most people who talk a lot, they want to also be talked to. They want to be told. Omuntu ali talkative, they don't pay attention to details. Kati gwenza kubanga twatudde wano notisinga nti ono leero ayambadde essaawa ya black ate bulijjo atera kwambala ya blue. Naye omuntu ali very talkative ekyo ajja kiskipping. They don't even notice, yes. So most people who are talkative, they will not notice most of these things. Era obeera n'omuntu nga you're dating them and they are talkative and you expect them to notice nti bwe naadde ennyingira sapatu nazitadde bwe nti takati oyagala bw'amala ozikwesa naye azireke bw'atyo, you're going to get stressed for nothing. Those things of you change your hairstyle and I'm like, I expect I expect him to see. Ebiseera ebisinga if they are very talkative, they will not pay attention to because those details. like now, say for example, like today, I noticed there was something different about Dodo. Then I asked her, there's something different about you. What is it? I let my hair down for doctor. Kati oyinza okusanga nga Yeah, Dodo. Look, mbadde nzikwata ndi serious. Mbadde nze nengaka. kati nze mbadde sikola bw'osanga nange naali kino tisinze. So byebyo. Ate n'ekirala, the way these personalities also zirina okutuyamba bw'omanya omuntu wo naddala bano basangwini tugambe basangwini bali so talkative, they are vibe bringers. Kati gweoyinza obeera mu bantu n'olaba musajja wo nga ali mu group y'abantu ayogera nabo n'ogamba ali mu bakwana
No, that's That is his him. waliwo personality. batambula nga muli ku event Eh. n'ava wano n'agenda wali Yes, kakati So gwe what do you n'onyiiga, do? n'onyiiga, no- That is his- that's his, his personality. personality. So what do I He do? flourishes among people. That is him. Sanguines, muteeke mu bantu, they will flourish. Kati Bw'alaba abantu vogayisidde ajja nga kutandika. ndinzekka Kati ndabanya awo, abantu abamu nga bagenda sometimes tuba tulina okwadjustinga, either oluusi gwalina okwadjustinga n'omanya nti omuntu wange buli otubeera mu bantu abanga neerabidde aha tugenze for a wedding, yes then it appears like akwerabidde ali mu balala Yeah. ali eri ali mu mikwano gye badde n'ogamba banange neerabidde anzijukira nga tuli mu kuddayo sawa yakuddayo waka, this guy is so, Him. that's his personality. Kati kyokola either bw'aba agenda naawe omutambulirako oba you can talk about it. Naye gundi ku luli twagenda and me I prefer it when I sit with you nga it's just me and you, we spend time. Kakati n'amanya kubanga oluusi nayinza obutamanya ki kyoyagala. Kati olaba people who have this melancholic tendency, they don't like people. It's not like balina empisa embi naye ebiseera ebisinga tebaagala bantu. Kati era mbeera mwagala genda ku date, oyo omuntu tajja kugamba nti tugende ku CJs, tajja kugamba nti tugende mu cinema, tajja kwagala bifo birimu bantu. Instead ajja kugamba let's go for a picnic. Because kyekimukolera ayagala secluded places. ali romantic amayina picnic nani manya abasawo tebali romantic Hey. bamwina obudde wagambye ekintu kya cuddling ne ngamba mama wulira I love cuddling. Kati nze kankubuulire. Me, I love cuddling. Tuteekako movie when we cuddle. kale doctor ndeka tuddemu kati ekitegeeza omuntu abeera mu menopause Nze bwe mbanga tugenda for my options for a date, ebiseera ebisinga I will not tell you nti we go out. Instead I will want indoor. nti bw'aba nga ayagala cuddling omuntu abeera mu menopause babeera ne bugu mu heat rashes Ate kati awo cuddling will be better kubanga Kati awo beera agenda- talina ngoye. kanani kati bananiko okukambagirako ng'owulira Banaye. Awo nga you go into the shower together. nga ne mulaba muvi nga banaaza Ati movie mugipoozinga. mama menopause zibeera mu heat Oh, hot flashes bujja once in a while. hot lashes and kati when you're cuddling genda okulaba nga ebbugu muyingirawo Nalyo limanyi ebbugumu terijjanga mukadolinga ligenda. Ebbugumu terisobola kujjanga mukadolinga. Oh, okay. Ndodo kasanjogera menopause Atya. ne because paxi she always talks about it bamugamba relax menopause tufugire menopause Toyagala tuuka ku menopause. Nigga, There's some Bina, as in she talks about it so much, like I'm scared. she gets like Yes, she's scared I'm about scared. it. You understand? It's like if like- you have, like, if you have relax. sex too much, it delays menopause. Dr. Kubawo wano. Njako kuba akama. Hey. Kuba nnyo olugambo wano. Omanyi emyaka Hey. gye tutambuddeeyo. Then try it. You see? It delays. 10 years. amalimba Kati now imagine. amalimba Yazimbako. Kati menopause nazo zipiipinga. do dildos work Kati, when you're having sex, yes there are chemicals ezibeera released in your body from the brain and through the body, throughout the whole body. Tuziyita endorphins. Kati, these chemicals zibeera ne relaxing effect on your body. So mood, 1, 2, ne sleep, you sleep better. 3, even the like omubiri engeri gye gufunctioningamu. So there are so many things which can help us to release endorphins. Yoga, exercise, sauna, steam bath, so that means I can delay menopause meditation. with that Yes. not Sex, necessarily sex Then some foods even, then some environments. All relaxing activities basically biyambako. That's why I keep telling Mama not to stress about it. Like I know it will come. It will, Eh. even me, I know one day I'll get into that menopause. But every time she talks about it, I'm like, no, she's over stressing. That's why I'm like, forget it. we are with a medical doctor. Ne girls stress night about nabo it. buyambako, you know those. Girls' night, you Girls' can and night. relax and watch bands and yes.
Yes, that's why she was telling me we go to Munyonyo. Like you don't stress about it. For a girls' night. God has guided. Ne girls night ennaku zino zaatujjira bannaye. Church gena maaso. Anti buli obeera agala okubeerako n'omuntu abeera mu girls night. Agenda mu girls night akomawo saa 9 bannaye. Ate akomawo bakooye. We be there gossiping meanwhile. Abakooye kakati atuuka obanga mukwatako. But there are other days. Mama, it's once in a week. Banange nene oberoje chaga. No kati bwebanga ngenda kulaba Premier League ku Saturday genda mu girls night nawe ku Saturday. Naye kati gw'olindira ddala Wednesday nga nze Wednesday njagala kubeera waka. To cuddle. Nengamba girls night. Yes, we need to cuddle, we need to... Auntie Munay, you told us the people need to miss us. Ako kapya. Naye tekakola kirabika. Sometimes tekakola kati oyinza okusanga oli kati bali be twagambyeko ababeera busy all the time. Kati gwe obeera absent, you won't notice. Oba oluusi ogenda kwesanga nga maybe they didn't got a replacement. Banange, ye waliwo bantu bobeera ngo nakugamba nti You think you're still dating? He moved no gamba. Don't hey. I was away for just a week. You already moved on in that short period of time. Nga tamanyi. Nobeera ng'ogamba mbwa missingeko kumbe nga yaneerabidde dda. Nga nina mujjukiza. Nga bambi akamesegi gwolina osooka okukasindika. Kati nindako mirundi nnaku mmeka. Kati bw'osindika leero kajjukira relationship yeekula mugenda mwetegeera nga bw'wagambye kakati ojjatuuka omugambe naye gundi tetuganye obeera bize naye buli kaseera nze alina okukuba essimu bw'ojjukirako onulenge enjala ekulumye bw'ojjukira nti nina gyali n'omukubira ku kasimu n'agamba kale njakyusaamu sorry. Actually communication. Where you get the communication? I love communication, doctor. Communication is good. Every day I love it. I just love communication. When I talk to you, Kankubuuzeeko ekibuuzo. How do you handle sex-related topics? No muntu. With that person. Me, in fact, I prefer when it's face to face. I love it. Kati like nga tumaze then nongamba nti kakati okoze bwoti ne bwoti. Oh, like after the sex? Well, I can communicate during sex if I'm comfortable with you. I can communicate. You can tell me I don't like how don't you listen? I think you've overraised my leg. Can we change go? Ate wembanga leero sikoze bulungi. I can be like, are you okay? I really say. Nekibuuzo ekyo, are you okay? Naye naye abwamu abeera talaba. Naye abeera akitegedde nti yakoze bulungi. It trains your ego. Yeah, so what I do, I find ways to bring it up. Yeah, and then I don't really bring it up like now. Because I love cuddling, so as I'm massaging your head or hair, really. No kaleta mpola mpola awo. I don't. Most women make you feel bad. I hear. Omanyi communication mweze ensonga. I think that's also another thing kyetulina okwogerako. Yeah. Abantu ba communicating out problems that you experience during sex and sex-related problems. How do you bring it up? Write it down. What is the best way of bringing it up? Nze weba sinyumiddwa ngamba nanyumiddwa leero banna. Osusse n'ontuuka mu biri. Peacemaker. Tayagala musajja kumunyiiza. Anti bambi abeera omumalamu amaanyi. Naye alabika naye abeera akimanyi nti leero bannaaye. Kati ayinza okuba nga musajja wattu alowooza. Waliwo okubeera nga you just don't like how they are doing it. Oba nga there is something you want to do naye nga ye takikola. How do you tell them? Katugezeeko kino kireeta otya. So nabyo, because that's also something that affects our relationships. Next time, sex and communication. Perfect. Hey, that would be a nice. How do we communicate? Yeah, why don't we communicate that we will go? Do you communicate, doctor? Oh yeah. Oh yeah. When you're comfortable with someone, by the way, you can communicate. Oh yeah. Oh yeah. Now don't mind like
omanyi ati aba bakola oya womukwatira kyokola osirika omulundi gumu bwoti naja oya nagwopozinze ogamba so ono bulijjo oyazize jo oyaze teziri amanya gundi ani bakasuku oba yali junior nagamba yapozinga namugamba gundi lekerawo sinayingira oli nga yatandise dda naye nze awo nekaza mulimba awo nekaza ogamba ki ngamba wenkwagalirawo no ogamba no I'm preparing myself atawanyiga wow abeera anyiga munyiizi At least I've learned. So personality is very important. Talking stage, ask so that you know whether you can handle or you cannot handle. I prefer And studying don't somebody. skip those red flags. Very vital. I've learned. Thank you, doctor. naye kati if you communicate olinga ta communicating nnyo then how do you do it? mugenda mweyiga mpola mpola at least knowing it's a good starting point. Okay.